Wabuluseewo ekirwadde ekitannaba kutegeereka mu ggombolola y'Ekibalinga mu disitulikiti y'e Mubende nga kati kyakatta abantu mukaaga mu bbanga lya wiiki emu n'ekitundu nga bano bafa oluvannyuma lw'okusisima omusaayi, ekintu ekiraliikiriza abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino nga batya tiyandiba Ebola obakolera. Ebyalo ebiwerako 4 byalumbiddwa ekirwadde ekitweraliikiriza ekitwewonisa emitima nti omuntu yeebaka nga mulamu n'akwatibwa obulwadde obw'okusesema n'okuddukana omuddusi omutuusa mu ddwaliro nga tanatuuka ku basawo n'akutukirako. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola y'Ekibalinga Mbonye Venancio bakasizza okufa kw'abantu bano okulinda Tukonda Emily, Tumwesigye Bernard n'abalala nga bano bafudde mu nfa y'emu omuli okusisima n'okudduka n'omusaayi kw'ossa okuva omusaayi mu matu nga kati baagala minisitule y'ebyobulamu okusitukiramu okubayamba. Wenjogerera abantu mukaaga baziikiddwa ate ng'obubonero n'enfa enkwatibwa y'obulwadde n'enfa y'emu n'olwekyo tukubira omulanga minisitule y'ebyobulamu okusitukirawo mangu okututaasa. Omusasi wafe asobodde okutuuka mu maka g'omwami n'omukyala Muhirwe Amos ne Jennifer Muhirwe ku kyalo Kalezi nga bano baafiira muwala waabwe Natukonda Emily ow'emyaka 22 ku Sande wedde eyafa mu ngeri y'entiisa gye bagamba nti ne gye buli eno ebeera liikiriza kuba muwala waabwe yalwala mu katono ne bamutwala kalwaliro akali ku kyalo ng'eno. Omusawo yabasindika mu ddwaliro e Mubende gye baatuuka Natukonda n'afa ng'avaamu omusaayi mu matu. Natandika okusesema kyava mu kusesema n'addamu okuwanda omusaayi kyava ku musaayi batandika okufuka musaayi. Ekisimbe kyo kiri ky'amaanyi bagamba mufunire ku ddagala wakiri kintu kino ekiri mu kifuba kisobole kubita. Bw'acamukuwa bataano n'obwana nabo muhana mu nzu n'ekyemireyo kya mukaaga yafa. Abantu omukaaga abaakafa bali ku byalo okuli Kabowa, Sunga, Kasambya ne Kalezi nga byonna biri mu ggombolola eno ey'Ekibalinga era nga ssentebe w'ekyalo Kalezi awakafa abantu ababiri bya Mugisha Bernard agamba nti ekirwadde kino yandiba Ebola obakolera okusinziira ku bubonero obulabikira ku bantu bekiba kikutte nga tyalaajanidde bikikwatako okubadduukirira. Abamu bagamba nti oluusi eyinza kuba Ebola, abalala bagamba nti oluusi omusujja bijjaawo bitusobedde kubanga tuteebereza nga yandiba Ebola oba kolera. Kyetwandisabye kulaba bekikwatako nga gavumenti oba abasawo baffe okuva mu ddwaliro ery'e Mubende okujja kunoonyereza ku kirwadde ekyo ekitta abantu mu sipiidi yayo. Omuwandiisi w'ebyobulamu mu lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Mubende Mwiru 3 ategeezanga okujja sampo ku bantu bano bwe kwakoleddwa nga kulembeddwamu akulira ebyobulamu e Mubende Dr. Lubowaddeo era sampo ne zitwalibwa mu laboratory ya gavumenti Entebbe okusobola okuzuula ekirwadde kino n'asaba abantu okulinda ebinaava mu kunoonyereza kuno. Twakoze ekisoboka kyonna nga tukwataganya na DHO n'aby'ebyobulamu mu Mubende District era sampo zatwaliddwa Entebbe mu Virus Research Institute. Tugenda kubanga tufuna results mangu nnyo. Musa Kaboggoza yakusakidde Gwen ku lwa Bukedde TV.